Mikwano gyange bwe tuli mu buwambe muli mutyeyo gye mubeera yonna gye tusinkana na gye tutasinkana ku mikutu n'obutalabagana. Nzize olwaleero okwogera ku nsonga y'obutatunuulira muntu n'omupima. Abantu abasinga tupima bannaffe nga tubalabye. Waliwo omwami ono gwe ngenda obbanyumizaako olwaleero. Omwami ono yagenda n'asinkana mukwano gwe yajja ono gy'akolera. Bw'ajja ng'alina kyakimye n'ajja n'amulaba nga ayambadde kisaazisaazi. Nambuza gundi olwo tyanga sonyiso baali bamaze emyaka nga 3 oba 2 gye basinkana nga baali ba mikwano ku ssomero. Munange olutebiri bitya ono akati ono akola kampuni eyayambadde amasuuti gano mugamanyi gagaba akolamu, alina ebisumuluzo emoroka ey'ebbeeyi, alina biki. Ne banyumyamuko muli mutya muli eyo tukola kindi eyo neeyiya. Ono agamba munange nange gye ndi tujje tusinkanako ku kyeyo tujje tusinkanako ku langi. Ono eyajja nga bwaye kankutwaleko nti munetono waliwo omukwala ajja okujja okunkima. Ono najja nga alina akamotoka ke kali awo era emmotoka nga si kaamaanyi kabuno obumotoka obutono oba oyinza okugamba Primo oba oyinza okugamba Wish. Najja ng'ate nankadde kati onaabanga kuba yalinga mukwano gwe nnyo ng'amuwulira amusaasira. Ne baddamu ne basinkana ku langi n'amuyita ewuwe. Bw'agenda okumuyita ewuwe okumukyalira n'ajja mu apartment zino abantu ze bapangisa miliyoni 3. Omwami ono nga apartment akipangisa miliyoni 3 alina emmotoka ya looni, mmotoka zino ennene muzimanyi. Abaana basomera mugana amasomero amanene engera nga looni ziri awo zatambuza. Ne bajja gamba nga awapompo kalo najja bw'ati alina mu ngeri nga ono ng'alabye adda munne yeetaaga buyambi. Era n'agamba mukyala nti guno ntwetaaga okumuyamba ave mu eyo embeera abeere obulungi. Ayagala okumulagira zaafuna zirooni naye atandike okuba ne looni ng'ono z'aba nazo. Agule emmotoka mbwe ennungi, atandike bizinensi ennene, atandike okwambala ago amasuuti ag'akabi. Kati baluli olwo nga naye abagamba mbadde nsaba namwe mujje munkyalireko ate munaye nze naali ewammwe nzekka namwe mujje munkyalireko. Kati omwami ono nga lukeera ku makya ng'alina okukyalira mukwano gwe. Ng'abalaga mukyala tugende nga mukyala waga siraba ekisaana kugenda eyo. Tewalabika kubaayo ng'enjogera y'abalala ennaku zino vibe. Tewalabika kunyuma n'emmere eyinza okuba nga n'emmere embi na biki. Ng'abalagira bagenda babuuza. Naye ekyasooka okubasobera batuuka mu kitundu we yagambye okutanga kubuuza nga bonaabuuza aba bodaboda nga gwayogerako nga buli omu amumanyi. Naga musalasubi gumanyi nga musalasubi nga buli omu amumanyi. Bagenda okutuuka ng'omusajja alina amaka agatudde entende. Agenda omubuuza nga amaka gage yagezimbira tuuka furniture ng'alina gy'ogamba famire ennungi. Agenda okulaba ng'alabawo certificate. Nga certificate gye yalaba zino abantu z'olaba batimba nga kampuni mwakolera ng'ono obbiwe kampuni mwakolera ng'ono alinamu ebitundu 38 ku buli 100. Gaga kapere ng'alinamu ebitundu 38 ku buli 100. Kugamba era azze ne pulaani ez'okuyigiriza munne bwe beewola bwe bagula emmotoka ennungi bwe bafuuka abaakabimu naye amusitule. Yagenda okizuula nga obbiwe gwabalaba fake nga te boss we. Abantu bangi muli mu mbeera efaanana bw'etyo.
nga tomanyi ani mukamaawo ng'otunulira omuntu n'omulabira awo era n'omuwa max mu ngeri efaanana bw'etyo era n'omuwa levo bigenda okukakkana ng'omuntu ali waggulu. So njagala okubabuulira tonyooma muntu. Abazungu bwe twalinga twatugamba never judge a book by its cover. Tonyooma muntu. Buli omu muwe omukisa gwe gumu. Tomanya omwami oyo yaddeyo ne mukyala we nga teboogera nga bategedde mbuuno gwe bakolera bali bulungi, bali n'embeera gye balimu gy'oyinza okuyita okweraga naye ng'omugagga yo kanaakugasa oyinza okukasharinga naye tubeerako ne gendako ne ku YouTube yange Harold Kaigi official no subscribing n'olaba. Yes, ntwogera okwaya mbaagaliza embeera kikukolere kiyinza era okufuula omuntu omulungi, omuntu omukkakkamu nga togenda ng'oyisaamu abantu amaaso. Oluusi oyinza okuyisaamu amaaso oyo anaakufuula kyoyagala kubeera. Katonda abankumire. Bye.